Bannange tuli ku kisaawe Entebbe wano mayiti z'Abaganda baffe abafiire ku Kuwait mu muliro batuuse wetwogerera. Famire eno zamugiziraba abantu bakaaba amaziga embeera gye balimu si nnungi. Oyo director wa Kyeyo Initiative Uganda Mr. Oluka Kenneth saako n'abasigadde ali ku kamera Mr. Abdu Organizing Secretary Kyeyo Initiative Uganda naye nga kibi nnyo kibi ddala. Amawulire gegonga bwogalabye bw'obanga ojjukira Abanayuganda abaafiira mu muliro e Kuwait be bamu ku betukomezaawo olunaku olwaleero ffe nga aba Kyeyo Initiative Uganda. Olunaku lwe nasembayo okubawa updates wano nabagamba nti twali twakazzaako bode emu. Ekyennaku nti abavubuka bano kwaliko munnaabwe omu eyali yasimattuka yali ayitibwa Ahmed Taika nga yasimattuka. Naye yali mu ddwaliro oba yatwalibwa mu ddwaliro okuba nti ajjanjabwa. Kyannaku nnyo nti naye bambi ate yamala n'ava mu bulamu bw'ensi. Era ng'olunaku olwali lwe tukomezaawo kwali kuboza olwali tukomezaawo basatu nga kuliko Kafeero, kuliko Hadison Kikomeko, nga kuliko ne Ahmed Taika. Zezo bodies zaabwe ssatu z'olabye n'aba families zaabwe nga bazze okurisivinga abantu baabwe. Bannange kitalo nnyo nyini ddala. Mukama Katonda abatugumize. Tetulina bigambo bye tuyinza kuwa abantu bano oba omuntu yenna ng'avuddeko omuntu we, wabula Mukama Katonda yekka gwe tuba tulina okuba nti ate tuba mukwasa abe nga abagumya. Mukama abagumye ate tusaba n'emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa. Banaye bankuba Kyeyo bambi buli omu wooli sindika ku ssaala woba oyina munno musabeeko mwegatte mube nga mukuma ekyoto musabe. Banange tomanya today osobola okuba nga oli bulungi ate nkya munnange oba oli awo accidents oyinza okuba nga wooli oli bulungi naawe ali mu kiyumba naawe ali ebweru. Bannange ffenna tuli kyekimu. Nsaba twesabire nnyo bamekwano, twesabire nnyo. Mubadde balabi balungi ate Mukama abampere nnyo omukisa. Ngenda kusaba oguba nga gwe mundigo ogusoose okujjako ku page yange wano banga ate bambi osubscribinga, like, comment and share. Kiyambako account okuba nti ekula ne videos okuba nti zitambula. Wengenda okusabira gwe wenna ng'olina omuntu wo yakufaako, yafiira Saudi, yafiira Dubai, yafiira America, yafiira Germany, Netherlands, ensi zonna kangambe worldwide, nga omuntu wo weetaaga akomezebwawo mu Uganda naye nga bikyaganye. Ngenda kusaba obe nga otukyalirako. Tusangibwa Nsambya, kitongole kya Kyeyo Initiative Uganda. Tusangibwa Nsambya ku Crafts Center level 2. Bw'otuuka mu paaka gojja kufuna ka boda okagambye ntwala Ensambya ku Crafts Center oba okagambye nti ntwala Ensambya ku Sharing Youth. We bakutuusaawo enamba zaffe ez'amasimu zezo zolaba ku screen oba otukubirako tuba tusobola okurisivinga bulungi nnyo nnyini ddala. Gwava ewala ng'ogenda kulinnya baasi, ogenda kulinnya mmotoka, bw'otuuka mu paaka empya oba paaka enkadde tebakubba kaboda ka 200. Anaakuseera ennyo nga takunyigiriza nnyo ajja kuggyako 3 nga wobimanyi nti wogenda obeera nga tomanyiiwo. Naye ffe abamanyiddewo nti tutambuza n'ebigere okitegera wotuukawo mu paaka otambuza n'ebigere mpaka ate wano ku office yaffe Ensambya. Bambi bamikwano naawe wenna alina omuntu nga alina obuzibu ate mbasaba nnyo gwe nkuba Kyeyo tolinda kufuna buzibu.
kirungi nnyo nti obuzibu singa obugwamu ng'olwedde oli mu mikono gyaffe nti tusituka mu bunnambiro okulaba nti tukutaasa ng'embeera tennaba kusajjuka naye abasinga obungi olinda n'omala kugwa mu buzibu embeera n'esajjuka n'olyoka odduka emisinde. Kirungi nnyo ne weeteekako security n'oba nga weewandiisa nga tonnafuna buzibu. Mubeere bulungi, Mukama abankumire.